Olubereberye essula ya 21. Okuzaalibwa kwa Isaaka. Mukama n'atuukiriza byonna bye yasuubiza Saala. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi. Ibulayimu ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana oyo erinnya Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka ng'awezezza ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Ibulayimu yali awezezza emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Saala n'ayogera nti Katonda ansesezza. Buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange. N'ayogera nti ani oyo eyandigamba Ibulayimu nti Saala aliyonsa abaana be? Naye laba kati muzaalidde omwana ow'obulenzi nga nkaddiye. Omwana n'akula n'ava ku mabeere, Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Agali ne Isimayiri bagobebwa. Saala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'azannya ne Isaaka. Kyeyava agamba Ibulayimu nti goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange Isaaka. N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo eri Ibulayimu olw'omwana we Isimayiri. Katonda n'agamba Ibulayimu nti kireme okuba ekizibu gy'oli olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo. Mu byonna Saala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaamanyirwanga. Era n'omwana w'omuzaana ndimufuula eggwanga, kubanga naye ezzadde lyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya ku makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi, n'abiwa Agali, n'abissa ku kibegabega kye n'omwana, n'amugamba agende. Awo Agali n'agenda ng'abungeetera mu ddungu ery'e Beeruseba. Amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu, n'azazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda walako ebbanga ng'akasale we kagwa, n'atuula wansi ng'amutunuulira, kubanga yayogera nti saagala kulaba omwana wange ng'afa. N'atuula wansi ng'amutunuulira, n'akaaba n'eddoboozi ddene. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, era malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti obadde ki Agali? Totya, kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi w'ali. Situka ositule omulenzi, omukwate mu mikono gyo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene. Katonda n'azibula amaaso ga Agali, n'alaba oluzzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Ibulayimu akola endagaano ne Abimereki. Awo mu biro ebyo Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno ndayirira wano mu maaso ga Katonda nga tonkuusekuuse nga nze, newaakubadde omwana wange, newaakubadde omwana w'omwana wange, nga nze bwe nkukoledde ebyekisa, naawe ononkoleranga bw'otyo nze n'ensi gy'olimu. Ibulayimu n'ayogera nti n'alayira. Ibulayimu ne yeemulugunyiza Abimereki olw'oluzzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti simumanyi eyakola bw'atyo, so naawe tombuulirangako, era siwulirangako okuggyako leero. Ibulayimu n'awa Abimereki endiga n'ente, ne balagaana endagaano bombi. Ibulayimu n'ayawulako endiga enduusi 7 ez'omu kisibo, n'aziteeka zokka. Abimereki n'abuuza Ibulayimu nti, endiga ezo enduusi 7 z'oyawuddeko awamu zokka, amakulu gaakyo ki? N'addamu nti, endiga ezo enduusi 7 zitwale zibeere obujulirwa obukakasa nti nze nasima oluzzi olwo. Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayirira bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba,
Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibulayimu n'asimba omuti omumyulira mu Beeruseba n'asinziza eyo erinnya lya Mukama Katonda ataggwaawo. Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti.